nga tulinnya bbaasi wano tugenda Kisumu eyo bayitayo Nyahera ne tugenda njogera no ku mwaka gwa 58 kati bwe tugenda tuyisizza ensalo y'e Busia tuvudde mu bbaasi tutambudde akabanga mu byalo eyo tugenda okutuuka waka nga ntujja eri awaka muzeeyi bamukkiriza okusimba emmwanyi 30 nga tukeera nkya nga tugenda nga mbuuza nti waiti gwe sutukesi eriwa eno sutukesi gy'oleese eno nga no ya bitoogo konzi gye naleese nga tuyinza kugenda mu Amerika eno naawe natulinnya ennyonyi awo propela okuva e London okutuuka e New York essaawa 13 nga tese propela zino ez'ebiwujjo tambula kulaba okudda kunyumya mbaddeyo mu muzira mu malungu ewala Uganda is my mama I can't wait to see tuvaamu tutambula batugamba eri abatulindiridde Kikonyogo surprise esooka yalinga amanyi okusaaga tukutte sutukesi zaffe tugenda okugula oluggi luggale lwandabirwamu ne lweggula lwokka Kikonyogo n'antunuulira naga ati wayi bano abasajja bagenzi wala nnyo oluggi lukulaba ne lweggula ne tuyitawo twasanga batulinze nga batuteeka mu mmotoka batambula mu kibuga awo batwala mu hotel bagitanga Haddison Hotel ne kati ekyaliyo Haddison Hotel batufuza ku floor 15 tutuuka mu kisenge kyaffe wansi tunulira enguudo ez'emmotoka za New York emmotoka teziyimira obudde bungeddaawo era twatuuka saa 6 gwa kiro nga tukyatunula nga emisana n'ekiro nga kumpi wafaanagana mu kasenge kaffe mwalimu ka box akaali ku kisenge wabbali wali ku mmeeza ye n'angamba munnange nti eyo nayo bata TV eyo nti nze nali njabyeko nga nze sigirabangako naga nti nze nali nyagirabako koza kange ningiseeko ndabe ninge nansomako nga ndaba waliwo akagamba nti ne ka aro kwe kali nenyoola nekayira ta nesirika nenyoola nekagwayo kulukuna volume nesirika nemukyuka nemugamba ndowooza kifu nga tekoogera kazi ziri ez'edda zayingamu tube emala kubuguma bwe yagenda okubuguma ng'eri ku maximum sound negenda ebuggula nezirika okugenda ogijjako amangu naye nga tejja gikwata kugwa kubiri netwebaka sanga 8 gw'ekiro tukyatundira ekibuga nga bwe kyaka ne batambula batayimirira nebukeera enkya tugenze mu restaurant naye yali experience restaurant wansi gyetujja okulya ekyenkya twasangayo cornflakes ndowooza mumanyi bwe bakola mu kasooli naye nga tekulabangako kandi Kikonyogo yali musajja ali fana ennyo naga oba nno buno babulya batya atujja kubulya naawe tofaayo twasenaako mu lwatu n'okasokeyo mu ttama ng'ebinyeebwa nonywerako amata abali nga babafanseko abagamba tebulibwa bwe butyo omala kubusa mu kabbawolo n'osekamu n'ofukamu amata nga fe tubulyanga abali ebinyeebwa nebaga oba bano bavuddewa bwe twavaawo enkeera ku olwennyini ne batugabanyaamu Kikonyogo agenda mu university eyitibwa University of North Carolina emmanga mu South nze ngenda mu Heidelberg University eri mu Ohio kakati nze ngenda mu Midwest ye agenda mu Southern States Carolina kakati neninnya bbaasi ensooka entwale mu upstate New York nga waliwo program eseera awo bagitanga experiment in international living ng'abayizi abava mu Africa ndowooza n'ensi endala batera okubateeka mu homu z'America okumalamu esabbiiti nga 2 olyoka ova omwo n'okugenda ku ssomero gy'ogenda kale nze bantwala mu kibuga bakiyita Ithaca kiri mu state of New York kakati sabbiiti 2 ziweddeko bantutte bantadde ku bbaasi ngenda mu Ohio ne bagamba nti bbaasi eno ejja kuteeka mu kibuga bakiyita Cleveland kati mu Cleveland ojja kulaba bbaasi endala egenda e Toledo mayiro nga 5 kati bw'onova mu bbaasi e Toledo diini w'essomero wa university ajja kuba nga akulinze konze kale nga bbaasi ngirinnya okudduka kwa bbaasi nasooka okulaba ku bbaasi edduuka neyisa mmotoka ezakka ezawano edda zalinga godogodogodo nga teyinza kuyisa mmotoka ntono kakati ntuuka e Cleveland neninda emizindalo gyogera
coach egenda egindi saa egenda kakati, coach egenda egindi egenda kakati. Ninda balindi baanawunsinga nti bus egenda Toledo egenda saa bwezi, tebayogera ku bus egenda Toledo. Neninda naye lwange esaawa ziweze 4 za kiro, bus egenda Toledo tebanagyogerako. Nengenda ku counter kozi banengenda Toledo, weda nize bus egenda Toledo they're just announcing another one now, you know. Don't you hear nga lwempulira announcing a coach egenda Toledo nga lwenzibuka amaaso nti coach era ye bus. Kakati awo nga ntandika okusoma political science undergraduate. Awo namalawo emyaka 4 mu university yali emaze emyaka 15 biseera ekyo. Nga tuma baddugavu 6 zaali nga ziza abasosozi okusooka ku baddugavu 6 nga Abafirika 2, nze ne munange omu yava Nigeria naye abasigaddewo nga banegro ba African Americans. Kakati n'ekyo nga no experience. Anyway twakatuukayo baali basazeewo ffe 6 abaddugavu ffenna tuli balenzi tujja kusula mu bisenge ku floor yasooka wansi ebiri ku nsonda ebisembayo eno fekka buli omu ne roommate we muddugavu, buli omu ne roommate we muddugavu, ebisenge 3. Abavubuka abalenzi abali mu hall ne bagamba nedda ne discrimination enje gye balonyesa kakati we are going to split them up. Kakati nti omulenzi omu aveemu nze ajaswe nange munange eri musenge nti munange aveemu ajaswe noono. Kakati nfuna ba roommates Abamerika abazungu aba bulijjo. Headache nno okutegeera Omumerika omuddugavu kyayogera nga twakatuukayo ffe aboogera oluzungu lwe bayitanga Queen's English nga tuyinza kutegeera kikyagamba kubanga yaŋŋamba nga afuluma nga tetunawo kwawukana kuganda musenge ki. Munange yaŋŋamba nga nti okuŋŋamba tosibaawo don't look down. Neŋŋamba oba agamba ki tosibaawo naye nga sinza kitegeera nolukitegeera luvannyuma. Jjukira Ohio twalinga mayiro 750 kuva New York. Netegereza navangayo nenzira New York ntukola party ku weekend nenzirayo ku Sunday naye emmotoka nagifuna ntya nekyo yali surprise. Ntuuka mu dormitory nga bambuuza tomanyi kuvuga mmotoka ki kya ku myaka 2 toyinza kuvuga mmotoka, omanyi kuvuga mmotoka. Kati bannaye mu dormitory nga bagamba nti tukutwale tukuyigiza ekiro nga tuvaawo ekiro tukwatemu ku mmotoka zaabwe tugenda eri ebbalibbali w'ekibuga okumala esabbiiti nga 2 nga amanyi kuvuga emmotoka bulungi ne bagamba nti oyinza kufuna eyiyo konzivaawo ki. Kati we nava driving permit nti genda ogula eyiyo esente nti gufayo ki bajja kuwakula ekyo. Netugenda gye batunda emmotoka omusajja nambuuza nti oyagala eruwa konze katwale eno naye kati olina sente konze sirina onoogisasulira otya pocket money yange nja kusasulangako $5 oba 5 buli mwezi. Kati nga nsayininga mpapula nga nvuwayo nvuga eyange nzira mu dormitory. Okuva olwo buli mwaka nagulangayo emmotoka emu okumala emyaka gye namalayo gyonna nga siguze ku mipiira gya mmotoka nabanga gigenda okukunjibuka nengizzaayo nempangisa nenfuna endala emmotoka yonna. Kakati awo nva mu Ohio naye kati ntekanga ndi mu ssomo ly'amateeka nensaba okugenda mu Columbia University ne bakkiriza ne bagamba nti balina scholarship naye nga nsaliddwa scholarship zaweddewo. Nensaba mu the next best university mu New York bagiyita Fordham. Kakati nengenda mu eyo Fordham awo wetubeerera nga tuteeka okuyingira ekibiina ky'aba students. Ekibiina ky'aba students kyatandikibwa nga East Africa tenafuna independence n'ekyo nga babeera wamu ng'ekibiina kiyitibwa the East African Students Union in the Americas. Kigatta abayizi ba East Africa abali mu Canada, abali mu USA n'abamu ku bali mu South America nange sagendako yo. Kakati nga wayisa akabanga katono olwo ndi mu law school eya Fordham University ne banonda okubeera president w'ekibiina ekyo omwaka ogwasooka. Nanonda mu mwaka ogwokubiri nafunamu obumanyirivu obw'enjawulo. Nagenda nengenda mu State Department ngenza okulaba omusajja akuliranga desk ekwata ku Uganda. Naga come in nenyenjera nantunuulira
Nagamba, oh, what a pity. Mayengo, you never be an ambassador. Nembuuza, why? You don't belong to the right tribe. Nekatikirebera. Omusajja America, ali mu State Department, ambuulira nti togenda kubeerako ambassador kubanga tribe yo si ntuufu. Tribe yo entuufu yebeereewa. President Java. Awulidde? President Java, America abambassador abasinga obungi gye basinga okuva. Mu kiseera ekyo President yali Obote. Kaakati awo omwaka gugenda okutuuka bwe nva mu law school ne bampa ogenda okubeera intern United Nations. Niyo yali program mpya nga United Nations ebakuba na internship program. Bagitanga the United Nations Official Internship Program. Kakati ne basaba abantu basabe okugenda okubeera mu internship eyo. Nensaba internship yaggwako nga Obote era akyafuga wano naye nga nsinza kuddayo kubanga okusinza ku mawulire ge twawandiikanga ago nga East African students tetwandiika nnyo bintu biri complimentary kufuga ku Obote. Nolwekyo nga bw'otuuka wano bagamba nti bajja kujja entebe bakutwala ebitebe mu kaduukulu eruzira. Kakati tusalawo butadda. Kakati bwe mmalako internship ne bambuuza nti onookola oyomere ku staff. Nengamba nkonze kale naye sijja kumalako bbanga ddene. Olwo ne bampa omulimu ne mbeera staff member of United Nations okumala emyaka 2. Bwe gyaggwako nengamba nti nvuddemu. Bannange ne basekerera nsi. Naga tuyinza otya okuva mu United Nations, the most sophisticated civil service ku nsi kuno. Esente bakuterekera esente za pension mu UN bulungi nnyo. Bw'ogamba nti ovuddemu zonna bazikuwa. Kati bwe navaamu ne bazimpa zaalina $3,000 nensala ekibuga nengenda manga mu financial district ku luguudo lwe bayita Wall Street nga ekigendererwa kyange kugenda mu stock exchange ye New York. Eyo financial district awo banks zonna kumpi ku nsi zonna zirinawo office zirinawo branch zaazo. Kati bwe ntuuka awo nga ngendayo ani gwe mmanyiyo Uganda government yayinanga office etunda emmwanyi Uganda Coffee Marketing Board ku Wall Street okuli stock exchanges era oluguudo olukulu mu New York bya ssente mu United kumpi muwaalu nsi yonna. Kati nga mulimu omwami bamuyitanga Godfrey Kavuma. Ndowooza abantu bakyamujjukira yakuliranga CBS radio, yali chairman wa CBS okumala akabanga. Kati Godfrey Kavuma nga gyali ngendayo ne mugamba konze waaye tie mulimu ne nvuddeyo nawe tuvuddeyo tie ovuddeyo otya konze nvuddeyo naye njagala kukwatagana ba stock exchange bano olina bomanyi naga ekizimbe kino kyonna floor ya 9 nti notuku floor ya 25 waggulu nti bonna ba members ba stock exchange eriyo munage tunywa nekaawa nangamba kamuyite mu kugamba ogende jukira nti essimu zino zaali zinaakuyirizibwa naye bakozesa landlines nga ngenda ku floor emu ku ezo oyo munne gye yali nga ambuulira nti oyagala ki konze njagala ebintu bibiri nti njagala okukolayo ssente mu stock exchange muno nti ekyokubiri njagala okumanya stock exchange nga bwekola. Naga nti byombi osobola okubikola. Kati wano tetulinawo mulimu nti naye ate babroka bannange era ba New York Stock Exchange ne American Stock Exchange waliwo abalina omulimu awo nti oyinza okukola eyo naye wano oyinza okugulawo account no trading era wano nti nengeri oli staff member. Konze kale nangamba nti kati okukola esente nti mu stock exchange oinvestingayo sente olinawo esente konze nina. Naga nti olina mmeka konze na $3,000. Naga nti kati umpa check wandika check ya $3,000 nenjeo ka checkbook kange nempandika basasule company ebagitanga Efatton $3,000 zonna kumpi zenina nenkamukwasa nemubuuza nti olowooza nakolamu mmeka. Nagati amusokese nji tobuuza kintu bwe kityo nti oyinza okukola amagoba oyinza okufiirwa.
check mazo jimuwa kone kanje kale da sisi enkola ngaga kati nti bodda yeka tie n'owuliriza amawulire ku radio n'owulira buli kintu kyonna ekinene ekiguddewo mu nsi kirina effect gyekikola ku stock exchange. Katugabe singa kati waguddewo olutalo mu stock exchange mulimu companies ennene ezikola ebintu ebyokulwanyisa. Awo abantu bamanya mangu nti companies zijja kutunda, bwe ziba zinatunda zijja kukola amagoba, bwe ziba zinakola amagoba kituuku amagezi ekyamagezi kugula shares mu company ezo, kubanga shares ezo zijja kulinnya value yazo okuba company zigenda kukola amagoba nga kisinzira mu lutalo oluliwo. Biri mu mawulire agamawandiike, biri ku radio, biri ku TV. Kati gwe otega amatu okulaba kiki ekinene ekyaguddewo. Naye akoze kale kati kankuweereza ewali munnange ogende ewala bakuwa omulimu nga mpeereza mu company bagitanga Phone Stock and Company nga members ba stock exchange nga ngendayo nga banzikiriza okukola mu accounts department yaabwe. Nenziranga eka nempuliriza radio station tewaliwo kantu, olunaku ne luziba nensoma amawulire temuli kintu kyogamba kiri significant, budde ne buziba, sabiti neggwako, neyokubiri neggwako, eyokusatu ntudde mpuliriza radio station kiro ssaawa nga 9 nga balanga nti waliwo company gye bayita Atlantic Richfield evumbudde amafuta ku showa za Alaska. Nengamba konzeyo nno eyinza okuvamu essente eyo. Yaŋŋamba nti yatuuka mu ofisi ku ssaawa 10 ez'ekiro, era singa nkuba essimu aba gy'ali, era ku olwo bwe namala okuwulira ekyo seebaka nenninda zagenda kuba essaawa 10 nenkwata essimu nenkuba nayanukula nemugamba konze mbadde mpuliriza radio station wano kye nempulira amawulire ga Atlantic Richfield. Nagamba nti okiwulidde okitegedde? Nkitegedde. Nagamba nti gojja kuba n'essente. Omulamufu kulaba ekintu ng'ekyo nti ojja kuzikola. Munnange nga mugamba tugula shares mu Atlantic Richfield. Era essaawa zagenda okuwera 4 ng'edola za 13,000 zonna aziguzeemu shares. Buli share jagula siringi $21. Obudde bwagenda okuziba amafuta kumanya gaali kintu kya magero nnyo mu kiseera ekyo. Buli bagavumba abanga bavumbudde gold. Obudde bwagenda okuziba nga shares za Atlantic Richfield zisusse $4 ezabadde ku 21 twagulidde. Amagoba nkoze amangu ago $2 ku share. Ogenda okuziba olunaku olwokubiri nga ziriyo mu 6, olwokusatu nga zituuse ne ku 8. Kintu kyali amazing. Waba ayisewo ennaku nga 10 nga ziri ku 96. Ku lunaku lulinga olw'e11 ne zijja ku 95. Nemugamba nzitunde zonna. Nazitunda ku $95 zetwaguze, nali nguze ku $21. Nenkola amagoba. Nenga kati kangende nsoma amawulire mpulirize ndabe nga nakola ekirala. Era bbanga ttono nnyo waliwo company yali esima copper mu lusozi bayita Colorado, bagitanga Federal Resources. Bavumbudde copper omuyitirivu obungi. Nenkubira omusajja ono bamutya Red Lay essimu nemugamba konze waayi ate Federal Resources. Naga that's another one. Konze tugule. Netugula. Nenkola amagoba. Omwezi ogenda okuggwako 2 nga nfunye ssente eziyinza okugula akayumba akange. Era nengenda ku 5th Avenue nengula an apartment nga mulimu ebisenge business bayita condominium. Kuno bazita condominium. Eruusi eri bazita cooperative apartments. Enjawulo weeri ntontono awo. Kakati naye nga bw'omala okugula apartment kalibairingana nga floor eno. Ebyefuse yiyo olina okuzimu ekisenge nga bw'oyagala. Tosasula rent, ebyefuse ennyumba yiyo. Ogenda ku myaka 2 okuggwako nga bw'oti atannavaawo. Nengandi bannange. Nasigala mu America omala bbanga lyenkanawo. Kati oluli mwaka gwa 71 nze yagenda mu 61 maze emyaka 10 kikomyewo. Obote n'agwa. Obote bwagwa nenga akoze nteekwa okuddayo. Nenga akoze akankyuse kakanendeka awalala. Nenkyusa nengenda mu TV eyitibwa NBC TV.
nengenda mu legal department nemo nemmalamu ebbanga nga neteekateeka okuva mu America nkomewo. Olwo nga nina n'omukyala nga n'abaana babiri bazaaliddwa, tulina n'omuwala gwe twaluleese okujja okulera abaana naye nga netumuweeredde mu ssomero naye n'asoma ng'amazeko ne high school. Kaakati obote bwagwa 1971 awo mu January ku nkomerero awo 25 January nentegeka okudda. Kaakati bwe nali ngenda scholarship kijje nagenderako, nagenda ku scholarship ya USA ne USA ng'eyasalirako kitundu, esasula accommodation expenses as a student mu university. University ekuwadde ekifo ye nekuwa tuition eri free. Eno gye wavudde gavumenti esasulira air tickets ezikuleeta n'okudda. Yasasulira tickets zantwala twatukaye nekikonyogwa naye amadda saabifanako, ndowooza nje ngende mmanje air ticket yange eyo kubanga saagikozesa. Bwe ntuuka wano nga wayise akabanga nkoze okumala emyaka ng'ena very successful business. Abaami ne batandika kukunjiganya nenzuuka wano. Kaakati nenyingira mu byobufuzi, ekyo ekyanyingiza bwe nyingira mu byobufuzi ne tujja ntugukira wano. Eventually nembeera mu parliament nga lay president, nembeera mu parliament nga minayisa president, nembeeramu nga Muwanga yakulirawo, nawayita akabanga katono nembeera mu parliament nga Museveni afuuse president. Nejjukira nti mu 1980 twatandika ekibiina ekyayitibwanga UPM nga president yasooka ye president Museveni nga ndi vice president waakyo. Kaakati ekiseera kituuka parliament ne bagamba nti kyanetagisa okuteekawo stock exchange. Bwekimanyi nti baali tebakimanyi. Mu parliament twalimu abantu 284 nga ndi muwogo, yalina experience yaba yabaddeko mu stock exchange. Ndeeta experience nafuna mu stock exchange e New York. Era bwe twagenda okukola report yaffe mu parliament, abantu abasinga nti bamanyi stock exchange kyeki. Bonna nno waliwo ne problem endala bwe bagituma erinnya tebagiyita Kampala Stock Exchange, n'endala zonna bwe ziyitibwa olula London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nairobi Stock Exchange, eyawano bagiyita Uganda Securities Exchange. Nenga akonze abantu bano obwali bali obsessed n'ebintu bye bayita security, tebagenda kutegeera security zetwogerako. Ndowooza wanasiramu awulira omuvubuka Ssemujjunganda ng'ajerega member of parliament omu bagenda okwogera ku security ez'omu stock exchange. Member of parliament omu n'agamba nti how can we talk about securities when there is no means of security here? Kaakati bw'oba ogenze ebweru okusoma, tunula ebweru wa classroom olabe kiki ekiriyo, oveeyo ng'ogamba nti kati nti ndabye. Nanulanga ku malundiro g'enkoko, n'otundira enkoko ng'oli alunda enkoko 10,000. Of course America kintu kyanjawulo. Abakoze obugagga bonna ku nsi babukoze mu kukola business, so si mu byabufuzi. Omusajja bwe nali nva mu America yaŋŋamba ogenda kukola ki? Yali senator. Namugamba nti ngenda kukola byabufuzi. N'agamba nti mulalu kola kye tukola wano, osooka kugenda mu business n'okola essente n'olyoka ogenda mu byobufuzi. Bwe bakulonda ne bakulonda, batakulonda ne balekayo n'oddayo mu business zo. Nti bw'omala ogenda mu business mu politics nga tobadde na business olina na income yiyo, buli kyokola kyonna bagamba nti atubbye, yatubbye, yaguze Rolls Royce nti yatubbye, yazimbye akayumba emuyenga nti yatubbye.